Thank you.
Ekibiina ekyabayimbi ne bannabitone mu Uganda ez'engalo zirazuulira sebo nja kusaba olunye waggulu eno manye ebigambo byo bireera bitono nnyo saguwanga sigenda kunfamiza mukama wange naye kusigalawo wansi paka nga jena amaze okwogera jena oli waddembe wangi banedi mwogera bigambo bingi anyono ya jeno bane anena CD fukamiro labanze fukamira okay kansabe jeno akkirize ayanirize ku bagenyi ba Sabonatol. Twayise abagenyi bangi nnyo naye mu nkubanga bwe mugirabye bwefudde embire bannaye buli ali wanasooke yeekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mwe bakwano ba Sabonatol ab'oku mwoyo ekyo mukifireko mu ngalo oba etonnye oba kwase ne mubeerawo bulwe. Kansabale jeno asooke ababuuzeeko. Mwebalisewo sijja kuddamu kweyambula abanyambudde agenyi bafune ekyammwe bawagizi bannatoolo bannakampala n'abavude ebitongole ebirala era okuba omukisa guno okwaniriza wano amawulire galeero linnya lya Natoolo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bagambye ebigambo ebyange biba bitono era bigenda kubeera bitono
twazze kusanyuka twazze kuwagira Natoolo ensonga enkulu eyatuleese wano olwaleero naye nga sinabagenda bala mbadde nsaba manyi bagamba nti omwana ndowooza ddakubira engoma n'ozina naye mukubireko Natoolo engalo ez'omwamuka Natoolo yani aleeta abantu bano bonna abamanyi Natoolo gyavudde mwamulaba mu TV nga yolera gyavuddewe gyavuddewe si mutono ate si munene wabula yowoyo Natoolo wabwe mwebale nnyo okumuwagira mwebale ddala nze ku mwange Natoolo natusanga ewaffe mu kyalo ng'ayimba ayaniza abagenyi ne mulabamu empeke ey'enjawulo ne mugamba lwaki ovaayo langa nsina wentandikira ne mumwana tekafunawo abamanyika ebitonotono mulundi nnyo obwayitaanayogera simanyi wa Steve Jim gyali waliwo omuyimbi anamangira naye nga muyimbi bamwita Steve Jim oba waali simanyi oba waali wano simanyi bagambye kitaliiwo namuleeta ne mumukwasa nomwa Steve Jim kumanyiko omuyimbi naye ngaekitono ekyo tiwayinza kukkiriza nti okirina Steve Jim n'akwata ku Natoolo n'agamba nti naye onajja kumalira ebiseera bingi ne sente nyingi okumufuula kitoyagala abeere ekitono akirina naye kiteeka mu nkola naga nti badde kuwa amagezi abeere muwandiisi wa nnyimba naye nga tagenda kuyimba ne mugamba nti gwe Natoolo oyagala ki naga nti byombi njagala nja kwewandiikira te nga kuyimba sisuubira nti Natoolo ennyimba zayimba ziriko amuwandiikira njagala amala omuyiiya ng'oyo mukubireko omugalo ate eyinza ate n'aziyimba mwebale muwagira yalakuta kutuku ekyokubiri ekyokutunda sindi zino waliwo audio ne vidiyo osalawo kyoyagala bakwagalana balaba balekaawo bamanabaale bakunambe omuli alikulaye mugie muge munyambe mugule sidizi sanja abadde kusitula abantu kubaleeta maaso owaleka mukono nekutuukako gwe nompa sente zogamba nti muwandikire sente bwezi oyagala ki bazira tone bakugambye ekikongosooka nyamba abasobola abawandiisi ba Natoolo nabeko Natoolo kimu mutemutambuze sindi zino Natoolo kimu naye nandyagadde abaddeko bamugie muke watudde webakusobola nategeezagiro waliwo abayimbi basako ab'enjawulo benandisabye baveeyo bajje wano mu maaso
Alright, abalaba ETV Uganda, yonna gy'osinzira okutulaba. Tuli wano ku launch oba concert ya Stabu Wanatolo enywera se stressinga era nga tuli wano ku Papazi Sport Makindye wetusinzidde okubanga tukuweereza. Ekifaananyi nga bw'okiraba abayimbi bagenda mu maaso okuyimba ku stage, embeera nga bw'ogiraba bagikulaga bagenda mu maaso n'okuyimba ku stage era nga wetwogerera abayimbi abalala bangi Stabu Wanatolo tannaba kuyimba, abayimbi abalala bagenda kubanga beegatta ku Stabu Wanatolo okubanga beegatta ku concert ye okusanyusa abantu. Everything is going on well. Wekumire ku mukutu tugenda kubanga tukutuusaako buli kimu nga bwe kitambula. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching.
Housing is a
Tulino
Mama,
Arriba, no se
Alright, alaba ETV Uganda webale nnyo kwekumira ku mukutu. Tubadde wano ku show ya Stab Wanatolo enywera se stressing. Maama ogamba otya? Bulungi sebo. Kulikayo ku stage. Mvuddeyo. Webale kusanyusa abawagizi bo. Webale kusiima. Abawagizi kye bakulaze. Kwegamba olaba kati wawo otuuse wano.
banfudde w'amaanyi baninyisiza level banyongedde n'okuwulira nga nekkiririzaamu era neyanzanyo neyanzege basabo ne banyabo mwebale kujja bambi mwebale kumpagira. Abawagizi abayimbi abamu bayimba concert olumu nezigaana neggwe eri ku obuligato kuva ku obuligato ne wano abantu bakulaze omukwano. Olowooza lwaki abantu bazze ne bakuwagira bwe bati? Siyinza kumanya kujjako nyina kwebaza Katonda wange n'abawagizi bange nza banzikiririzaamu kyenyinza okugamba so n'okwetegeka neetegese bulungi naye ng'ekisingira ddala neebaza abawagizi bange mwebale kunzikiririzaamu ne mukkiriza ne mujja. Omuyimbi ali eyo omuto ayeetaaga okubeera nga Sitabu Wanatolo muwa magezi ki? Agumiikirize, alemereko, yekkiririzeemu, tewali kitasoboka, making sure nti byokola birungi, topapa, togenda step gyogenda kubuuka, bonna boyina Mukama kye yakutegekera ogenda kisanga ne bwe bunaabadde. Nga tumaliriza akasembayo eri abawagizi bo bonna abakuwagidde ku konsati eziwedde nezitanaba obabuulire gye balina okujja. Akusookera ddala kubeebaza ebigambo nyina byakwebaza mwebale nnyo basebo ne banyama mwebale kumpagira nga 25 tugenda Katooke ku Shagiz nga 26 tugenda Ekyengera Rose Gardens nga 27 abantu bannakwadde ebbira tuli eyo wiiki eri eddako etandika gwa 11 tugenda genda Ekyotera tugende ne Kibaale mutulinde abaana beeka neyanziza nnyo buli ssaawa ngenda kubeera nga mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kumpagira. Alright, halaba ETV Uganda bwetyo bwe tubadde Sitabu Wanatolo wano ku Papa Sport Enywera se stressing concert mwebale nnyo kumuwagira mwebale nnyo kubeerako.